olwaleero njagadde kwogera ku nsonga ya natti ezasibiddwa Juanita Amongo n'abalala banne abalyake olw'okubba amabaati g'e Karamoja n'okulya enguzi. Newankubadde Anita Amongo yekka yaliko natti zino, naye twasabye natti zino baziteeke ku bonna abenyigira mu bikolwa bino ebyobukenuzi. Ensonga lwaki tusaba amawanga gano ganaggwadda getukolagana nago, Uganda gekolagana nago, agavujirira Uganda sente, gye baliira sente zaffe ze batubyeko. Ensonga lwaki tubasaba basennatti ku bakulembeze abatulugunya abantu n'abali b'enguzi n'ababba sente z'abanaku, era ensonga lwaki tujaguza nnyo buli webabaako gwe bataddeko natti, tusobola bizingira mu kigambo kimu, impunity. Impunity ani kumu asobola okinziriza mu Luganda? Baganda bange, tugambe obutagambwako, tugambe eryanyi. So ensonga eyo basebo ne banyabo tugisanyukira kuba tuli mu nsi nga abatufugisa eryanyi bawambye buli kitongole kya gavumenti ekyandikubye ku bakulembeze ku nsoloboto. Tewali asobola bagambako, naddala abo bagamba n'ogwo, abo abali connected tewali asobola bagambako. Ekyokulabirako wano ekyamangu ye Anita Amongo. Anita Amongo anyaguludde sente z'omusolo mu buwumbi mu billions nga tewali asobola mugambako. Evidence weeri, obujulizi we buli ku social media wonna, buli mu public. Wabaddewo Uganda Parliament Exhibition ng'eraga obubbi obugenda maaso Anita Amongo bwakulembedde mu parliament, naye tewali asobola mugambako. Mu kifo ky'omubagambako oba okukola ng'omukulembeze bwe yandikoze Museveni, mwamulabe bwe yavuddeyo yawaanyibwa bawaani, bwe yavaayo okwogera ku byenguzi yawaana buwaanyi Anita Amongo, yamudifendinga ku defendizi n'amupromotinga n'omupromotinga. Mu kifo kya ebitongole ebikwasa empisa okugamba kwa Amongo bonna baatya, abakumi b'amateeka, abapoliisi n'ebitongole ebikwatagana ku nsonga eyo bonna bamutya. Ekyenjawulo gy'ate ba whistleblowers oba bakalabalaba oba abantu aboogera abalunkumi, ate bo be bali mu kudduka, be bali mu kwekweka, abamu bawanganguse n'okuwanganguka kubanga bazza omusango gwa Nagomola okwogera ku bubbi bwa Anita Amongo ne banne. Mujjukira abayizi omuli ab'e Makerere n'abalala abaavaayo okwekalakaasa olw'obubbi bw'amabaati obwakolebwa nga bukolebwa abaminisita nga muli ne speaker wa parliament ne vice president n'abalala bangi nnyo. Siba mukomera ne bamala emyezi mingi mukomera, naye ate nga ababbi bennyini bo babakuza abalala be beefuula nti babakuba ku nsoloboto, nti babasibayo saawa busaawa ne babata. Obwo bonna bonna kozesa lyanyi, obwo bonna bubbi, obwo bonna butaswala. Eyo yonna yonna impunity. Bwe tunakifuna ekigambo ekitegereka amangu naddala eri abato tunakikozesa, naye obwo bonna bubbi, obwo bonna butagambwako, obwo bonna bwakwefula naggwano. Olwa obwanaggwano obwo buli mugenda maaso, poliisi tesobola kugamba ku Anita Amongo. Inspector General of Government IGG tasobola kumunoonyerezaako nakubaako kyamugamba. Auditor General ob'omubalizi wa gavumenti asirise, ate oyo bayongedde ne bamuvubika omugaati mukama gwe bayita service award, naye bamuguze naye yasirise. Amakooti tegasobola kuyita Anita Amongo abitebye. DPP tasobola kugula musango kwa Anita Amongo kubanga bonna bonna babasirisa, babakakanya. Omubaka wa parliament yenna agezaako okusitula eddoboozi lye okwogera ku bubbi obukulemberwa Anita Amongo. Mulabye ebyo bamukola, bamusirisa, bamuvuvuba, bamuswazaswaza, bamunyooma. Mwalaba Anita Amongo ng'agamba Honorable Ssekikubo ng'agamba nti byayogera nonsense bya kigwagwa. Obwo bonna bubwanaggwano, eyo yonna ye impunity egenda maaso mu Uganda yaffe. So Anita Amongo agenda maaso kweyagalira mu ssente ze, agenda maaso okugula buli kyabbeeyi, agenda maaso okunyumirwa sente zabbye mu Bannayuganda
nga bwazispending ebweru w'eggwanga bwazinvesting ebweru w'eggwanga n'ebirala kukwatagana ku nsonga eyo tewali asobola mugambako yensonga lwaki n'abo abatemudde abantu baffe ebikumi n'ebikumi bali free batambula teri abagambako batuuka ne ku mikolo gya gavumenti babateerawo red carpet n'abakoze ebyobuwemu ebiswazi ebisingira ddala mwalabye omusajja yavaayo n'akunamira eggwanga naye nga Museveni yamukuziza n'amufuula RDC owewaffe Gomba bwebwe obutagambwako obubwanagwano obuli mugenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. So n'okufaananako ng'ebitongole byonna byonna ebiwambiddwa ne byonoonebwa n'ekitongole ky'eddembe ery'obuntu Uganda Human Rights Commission nakyo kyawambibwa nekyonoonebwa. Mwalaba mukyala Wangadya nga y'omu kubawagira okuwamba abantu, y'omu kubawagira okubuzaawo abantu n'okurepinga abakazi n'abasajja okubasiyaga nga babasiyagira mu CMI. Mwalaba abamu abavaayo ne bakyogerako Wangadya nga yabalemesa. Wangadya yavaayo n'agamba n'okugamba nti abantu abawambibwa famire zaabwe nga zivuddeyo n'agamba ngo tebaliyo bakiwanda. Kakati eyo tebayita impunity basebo ne banyabo. Ssentebe oba nantebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu ate ye kennyini yagezaako n'ogezaako okugulirira famire zaabo ab'abantu abawambibwa n'obbatiisatiisa okusirika okulekeraawo okwogera ku nsonga eno. Obubwanagwano eyo impunity basebo ne banyabo. So mu mbeera eyo abannayuganda baba basigaza ebyokukola bibiri byokka, either kwekumamu omuliro bakozese embeera yonna yonna gye basobola okustopinga bino ebigenda maaso n'okwegubako bano ababbi. Ekyo kiba kiganye nga bwe bagezaako kiremesa nga bakozesa emmundu nga bakozesa ettemu. Ekyokubiri kiba kyakutuukirira oba kusaba agamawanga ge tukolagana nago international community ng'ate ge mawanga agavujjirira gavumenti ya Museveni sente ge gayimirizaawo gavumenti eno kwe kugasaba okubaako kye gakola obutabagira bikolobero biri mugenda mu maaso mu ggwanga. So twagala mumanye nti okubagaana okugenda mu mawanga gano okuwamba ebyobugagga byabwe n'eby'abantu baabwe kiyinza obutateeka bano ababbi n'abatemu mu makomera, naye ate kiyambako kubanga kibalemesa okugenda mu mawanga gano gye batereka sente zaffe gye bainvestinga sente zaffe okuzinyumirwa. Bwe banga mu Uganda bwe buliri bwabwe babwebakemu nga bwe babwaze. Twagala babeere wano e Uganda bagende mu malwaliro gaffe batambulire ku nguudo zaffe, bizinesi bagikolere wano n'ebizigo nabyo babigule mu Uganda. Njagala bebaza olw'okumpuliriza era ngenda kubasaba abalina ebibuuzo mubimbuuze basebo ne banya mwebale nnyo.